Yo, this is from Pantilla in the day, Aya basa olunaku olwaleero kumwana omulenzi amanyiddwa nga Ssegojja kwe tutandikidde muyite Katerega wa Veke walimu akalya amagwa mwena abakanyumirwa. Yes, olunaku olwaleero omukulu ono yazaalibwa kati mwagaliza amazaalibwa amalungi ate nga namwe mwena abazaalibwa olunaku olwaleero. Happy birthday abalungi abagala ku Phiphie gye kwali ate nga ngamba nti okola kyamaanyi nnyonnyoddeko nga te ojakomiddeko mujjebale gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero. Wenjogera ku WhatsApp kyakutedda fire moto murro anti munanga akatambi kagenda mu maaso kubanga ate katambuzibwa kaveno kaderi kazunga ne kamguza kayaka kutekutedda anti awali ebyononese abantu basinga okubanga ate bagalanga mukatambi kano mulimu omukuragena maso okubanga ate atwala zimangweno nane stop waliwo naye nga azitwala misana tukutuku era nga wetegereza obulungi akatambi kano kiraga nti yes ye yatega kamera wabula waliwo eyagena maso okubanga ate amukwata alinga eyagena maso okubanga ate aswampata naye nga waswampatira waliwo chaliwe era nga n'okumukenga vere nga ye tatidde kubanga ate atwala zimangwenezo ekyo kikuwa kyakuyiga anyways awo tuveewo mukatambi kano kennyini yes abasinga obungi bulika akakuba keriso babuli akatunulako agenda mu maaso kubanga ate ategeeza munne nti oyo John Black nga wakaweereza wagamba nti labayo John Black nga buli omu agumiza nti yo John Black naye nga ki ekimuleetedde okugambibwa nti ye John Black enviiri zifaananira ddala eza John Black ataddeko shades John Black tajjaako shades era nga ayambadde chain John Black tavaamu chains ebyo nno bye bireetedde abangi okugamba nti ono yandibanga John Black naye nze sigenda kukakasa nti yeye olw'ensonga ntulabye obutambi bungi obuze buzunga wano ku social media obw'obusego. Yes, abantu nga bagamba nti ono gunda at the end of the day nga si ye gundi okitegera nkuwa ekyokulabirako ekyakatambi ke twadde twakajjako engalo. Yes, akakina akuka omuwala yabaddemu nga bamwesibyeko bagamba ye Dianah ne bagenda mu maaso n'okubanga ate bakomparinga ebintu bingi amaaso akakomo kala biki ne bagamba nti oye Dianah at the end of the day akatambi kagenza okuzuuka nga mwana tu tabangako Dianah. So ne kano wanabanga John Black tujja kakasanti dala yeye wanaba si yeye nze sawe nokugamba nti sina kakasanti yeye mwana mwalo no Dianah oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyagenze maaso okubanga ate bibeerawo ku katambi ako nga kamaze okubanga kabuna social media yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'agenda mu maaso okubaako obugambo obutonotono bwawandikaawo era nga yagambye nti a wise woman knows her shit and a smart woman knows she has none. Okitegera bwati bwe yategeeza nti omukyalo omugezigezi amanya obukyafu bwe oba amanya kazambi we naye atera still omukyalo omujagujagu abeerawo ng'akimanyi nti ddala wamma talinaayo wadde n'akakyafu n'aka so mubufunze akakatambi akabadde katambula already yabadde konkshuwa ng'akimanyi nti talinaayo wadde n'akamuso yabadde tatidde. Okitegeera yes embeera bwetyo bwefaananye wadde nga lwasa agenda mu maaso okubanga atiisatiisa nti singa n'avaayo n'abaako kyayogera wakuta obutambi wakuta ebifaananyi bye ye yamaze ddo tukonfaminga nti teri. Okitegeera so munange big up big girl. Yes, webale kubanga ate webereramu munange webale kubanga ate obeera strong woman no matter byoyisemu byonna embeera yo bwetyo bweyimiridde obutambi bugendera ddala mu maaso okubanga butambula omwaka guno okuviira ddala eri simanya kitende saga bikoze bitya mubzi kakati wano wetuli ku John Black simanyi kyekigenda mu maaso naye nga kyolina okumanya Mukama Katonda munyiivu yensonga lwaki ne corona tagenda kutwesonyiwa kate. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Bruno K avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate abaako gwawa level abaana bano bagenda mu maaso okubanga bate babalwaza kamunguluze mu biseera bino ebyobwavu ebya lockdown. Oli yamubuuzizza nti oli muyimbi n'agenda mu maaso okumuddamu namugamba nedda siri muyimbi nze nnunda ipsaamu giyite mutambuza ddembe giyite munaabagoca ngamba akabizi oba akaberege bwatyo bwe yabagambye. So ng'ate okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga kayz. Yes, ffenna tumanyi obulungi ennyo atukalira ali ku NBS Kalakata. Mwana mulenzi ono avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate ayogerako ku bayimbi ba Uganda n'agamba nti singa abayimbi ba Uganda bano bafaayo ku kintu kyabwe kye bakola ekya music oba oli awo bandibadde bakoma wala naye munange tebafaayo amaanyi bataddemu matono ddala. N'agamba eyo ensonga lwaki ensinga kati Kenya ne Tanzania bagenze mu maaso okubanga ate badominatinga ekiyitibwa music owa East Africa olw'ensonga nti abayimbi ba Uganda baganidde ddala okupgradinga music waabwe oba content waabwe okuviira ddala ku lyrics ze bawandiika dda ku videos ze bakola byonna bikyali wansi ddala. N'agamba naye singa bagenda mu maaso okubanga ate babya upgrading ng'omukulu amanyiddwa nga Diamond Platinumz kyakola essaawa eno singa music wa Uganda kati munange oba oli awo tukoma wala okwo n'agattako okutegeeza nti ate n'ekirala Uganda tulina abayimbi bangi naye bali awo beekubya yaka beekiriranya abasinga obungi balinda ssente za gavumenti n'omuyimbi gw'olabira ddala nga ddala mu butuufu yandibadde ayimuka ku magulu ge n'abaako ekintu kye yeekolera bangi kuba bamusuubiramu kingi naye ali awo za gavumenti where are you? Kayz
Police ageze mu maaso okubakalakata n'abategeeza nti yes tetuganye ne media ekoze kyamaanyi nnyo okubasuula kuba nti ebasabula naye media egenda okubasabula ng'esinziira ku ebyo bye bakoze tebakoze kimala kubanga ate bonga babayimbi bakola music omulungi ddala ali outstanding nga ddala mutuufu omutulako n'olaba nti wakabi era n'agamba yensonga katrachi ba Diamond Platinum zaabo balondebwa eyo mu awards ezakabye nnyo ate bannayuganda tebakyalondebwako wadde bye bakola bikyali bogus. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulukuku ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 43 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe owa process by process kakati process emufukide process by process oluvanyuma lw'okukikuba omulundi ogwasookera ddala ng'alesa ensonga ze bangi ne bamukwatirwako ennaku ate mu bigambo byayogera bangi ne bajjamu katembe yagenda mu maaso kubanga ate atrendinga ku social media everywhere nga process by process naive twala tugende omukyalo ono yakomawo bannamawulire bo babwe batyo babeerawo ne bakunoonya ne bakuleeta ne bakusuula mu mbi oluusi gwe mwennyini ne wezza okitegeera kati bannamawulire bandibanga bamukunulayo mukazi wattu gye yali olw'okuba nti balabye nti kati tunze n'abaako ate ebirala byagenda maaso kubanga ate ayogera ku mukulu amanyiddwa nga Petero Sematimba naye munange ku mulundi guno ba social media in-laws si basanyufu n'akamu n'akatono ddala bagenze maaso kubanga ate bamusaba yesonyiwa omusajja era nga wenjogera omukyala amanyiddwa nga Irene Namutebi era nga ono muyimbi naye yavuddeyo ku nsonga eno n'agenda maaso kubanga ate awabula mukyala munne kankulekera obubaka bwe ate oluvannyuma tukwatagane mu video eddako teweebaka nkomawo. Mbuyantala process by process kubanga yansanga ndi naive stupid. Kyokubiri omukazi agamba mbu omwana ajja kunoneka nga alina kitaawe biki naye omukazi ku bigambo byayogedde ku eya kumpewo ng'ensi yonna neera bimala okulaga nti omwana agenda kunoneka nga alina nnyina kubanga nnyina talina mukatuula tategeera fena si buli mukazi aliyo nti abaana be bawa balabirira nnyo biki but bameka abavayo nga boogera such nonsense. You understand? Bameka abavayo nga boogera such nonsense. Omwana ku anaabala ati ebintu ku internet nga amawooza yantwala process by process kubanga yansanga ndi naive biki omwana ajja kulaba nga tasaanidde mu society. Ngoyogeza ku kitawe ebintu ebitakwatagana mbu n'abasomesa nga senior 6 ye bakanga nabo ngono bannange teri muntu abasajja mwenna you have those cats in your closets mukitegeera n'abakazi babirina so mistakes always happen kati oyo omukazi wabanga yali mistake omusajja neyegatta naawe n'akuzalamu omwana ate n'atamwegaana. You understand? Nakkiriza okumulabirira nakkiriza in fact wagamye n'okugamba mbu omwana omaze myezi 2 nga tomulaba kiba kitegeeza nti you've been seeing that child all along. You understand? Omwana waba alina taata asobola okumulabirira nga asobola okumukyusa obulamu lwaki osigala naye ng'oli munaku? Omwana mu mateeka waweza emyaka 7 aba asobola okubeera n'omuzadde asinga obuvunaanyizibwa abakusayizinga honorable nga boogera kino abamu oba baagulibwa n'okugulibwa abalala banoonya relevance. Waliwo abamu nga bo buli nsonga ejja balina okugyogerako ebibakwatako ebitabakwatako. You understand? Nga bo baliwo okwasama bwasami abo bo twabamanyiira toli mulamu bintu by'amagezi naye wabeewo akakubi oba bayita bampulidde kamenya buli kimu balina okukyogerako kugaye bamanye nnyo basinga amagezi mu nsi muno. Astagfirullah. Kanolaba omukazi mu butuufu omukazi bambi aleke kitaawe w'omwana atenge care of the omwana kuba n'omukazi mwennyini engeri gy'alabikamu tasobola kwerabirira bw'obanga yayambibwa n'afuna omuntu ayambako nga ategeereka n'amuzalamu omwana insha Allah twala ogwo omukisa ataleme omanyi abantu ng'onoobeera mwavu n'omukisa ogulabamu obuzibu. Bayibuli egamba waliwo omukyala yali omwonoonye ng'abantu baagalamu okuba amayinja Yesu n'abagamba nti atakikolangako yabamukuba amayinja
so nekyo kyokka kye bakola ekyokujajinga ddala pasita Sempa n'abanga yajajinga buli muntu buli avaayo n'amwogerako buli akola ensobe n'amwogerako as if ye is a saint nagwo musango because he judges everyone nagwo musango so aba criticizing abajajinga aboogera kino biki tebali holi nabo bayina bye bakola naye just nti abantu bebabikola nabo bategeera mukko just for neighbor simatima nti yobuzibu bwamukwata munnange chance nemukwata bubi nabikola n'omuntu atategeera gwe batwala process by process naye nga nze kyensuggestinga is omukazi aleke omwana bamulabirire because alina ogwo omukisa kubanga kyemanyi singa yamuzaalira mu mutemi wa mbizzi obanga yamuzaala mu musituzi wa migugu teyalizze ku eya kutuleekaanira byebyo